Yes, Bana Uganda. I greet you all in mighty name of Jesus Christ. Praise the living God. Praise God so much. Praise His name. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I greet you all. I love you all, my people. More blessing. My fan, God bless you. God give you what you need. Thank you so much for loving me. I love you all. God protect you in this new year. Today is 1st January 2025. Glory of the Lord follow everyone. Don't give up. Praise the mighty God with all your heart. Thank Him for everything. Even if you are in desperation, don't leave God aside. He is the final safe. As without Him, we could not be like this. We have to give Him glory. My people, thank you so much. Happy New Year for everyone in this world. More blessing follow everyone. God protect everyone and your family. God give you what you need. Those one who have no job, may the mighty Father give you job. Those one who want to get married, may the Lord open the door for marriage. Those one who want to get baby, let the Spirit of the God enter to get pregnant in Jesus' name. Everything will be fine. Thank you so much. Bana Uganda. Oh no, this is heart of Uganda. For banning people account. Oh no, see a songa. If you know you are reporting me, I know the person who banned my account. I will show you. I told you people, me, I'm a different woman. You, a person who reported my account is a woman. She is a woman. You woman, 2024 is already gone. 2025, you will burn my account like nothing. Because I come, I'm already another person. I have a lot of spirit in my body. I'm a bad woman from Kitgum. Have you seen the way I look like? I'm a bad woman. Be ready to ban my account. Be ready. Today you are defeating me because of banning account. I'm defeating you with some other thing. You know more in English, you know more in phone, you know more in TikTok, but you don't know more like the way I know. Don't temper again to ban my account again. I will come to you straight. Me, I'm not looking for anything in this world. My age is already gone. What about my young children? You want my children also to come and work like the way I'm working? The way I've been suffering in this world? Since I was young, after 38 years, without resting with suffering. I need change, at least my children not to do what I've been doing. I've been suffering in the war. To be an orphan, I grew without mom. Again, I'm suffering with marriage. I'm suffering with jobless. If I'm cleaning up and nyumba. Ogorola nika ya umutu, biwunya paka kumutwe, nika biwunya. Iza kola kumulimu ya mshapu. Obo yagala kwa abana bange also will work like me. Stop. Labaka abantu abli happy new year. Happy new year is good, but you don't know what is in this year. That is a terrorist this year. Nemulwade agenda kuja. Wolu mulwade mupya agenda kuja. If you have a spirit of the Lord, leave alone those prophet word. There is many things is going to happen this year. You have to pray God seriously with all your heart. Alas, thank you. Mana bele. Tambula video natoka kuko mana bele. Oba mana bele wahane. Ulaba ko muchaja on 20th on during Christmas season. Atisa ko Bobby Wine. Gwe mana bele. Mutwe yo onalimunne na fana corruption ya Uganda. Mana bele. Igwe olina mundu. Wafe bana Uganda taina mundu wafe.
That is our gun. Wafe banu the people of Uganda. Uganda nyini piwa Uganda. Taina mundu. Kola koni mundu yo. Tisika abantu ne mundu yo manabele. You are there, you are number also. Oba go manyi igwe asose kukwata ku mundu. Oba ane anyine ya mundu ono. Bulu chintu yona gana kuleka ko. The same gun you are using right now by the Marabele, you are going to leave also. The same hand you are receiving money. That the same hand you are using to what? To eat food. That the same hand you are greeting people. That is the same hand you are going to kill people. Marabele. Hey, to tisa ko bana Uganda. Bulu muntu amanyi. Ola bako mu Uganda sabo je. Oyogera bakwata ko. Oyogera. Ne muze mabule. Those are two people there. They say mabule. Tot danga muko gama ko. Oye mu manja mpena. Oli Sudan. Oyagala ko kota ku Uganda. Bobi wan si ya Baganda. Bobi wan ya Uganda. Ya Uganda si ya Baganda. Olaba ko izalwana ko mo MP. Sikena kutaka ko moyo yange bo MP yachi. Izalwana ko ku LC1 ni president. Yeka. Mabule. You are the same like Majambere. You are the same like Marabere. All of you are in the payroll. Obaba pade ko sete kwe katini Marabere munene. Sawi hanga. All of you bona sima na Uganda. Olaba ko bafarana. Bona balutuku. Ono torit. Ate kwe bawa. All of you they are the same. You Muse, you are the one who make people to abuse Bobi Wine too much. Because of you people. You are the one who can go to la TV ya kuyogera siruse. Is a joys. Mwaka mupia. Ya judeko. Ya kufa. Ya kukola ya kufollow. There's no anyone who will remain in this world. But comrade. To yogere ko chintu mamanyi magesi. To dangamone ko linga bichi. Ono si makulu ya kulinga bichi. To yogere ko sintu baleta ko enjawulo musi wafe. They are not going to finish us. Some other people they are getting pregnant. Some other they are very many. Like for us a long time in Acholi land. Con said, I don't want to see Acholi to remain. Let Acholi all kill even bad. By the grace of God, we are still alive. That's the same thing. God is going to helping us in Uganda. Omanyi, Amaje, the soldier who fight without payment. Alwana no emoyo. Ne mutima ye yona. Tena sente. Oba Amaje balwana ko pay, they give her money or him money. They don't fight like for you. Because they know that is my payment. Even if I fight, but I didn't fight, they paid us money. Ono wafe banu. Maje taina sente wade mutu basola ko wafeka kwata sente geno bume ko mutu kwata sente wafe teri wade sikume to bere ko lumu to bere fena to kwata gane to labe ko se sigena maso bruchinto yona muleke ko mukono ya mukama ye kapa manye mbera wafe. This year I want to assure you, this year be ready yakufa yako kona awalaya gakatuna mugulu kiriza katuna yeka this year ugulde Marabele batandika. Those are the program muleke ko sinto yakatunda pukamira ya chaba ko katunda yeka. For us we cannot manage these enemies. We are in the hand of enemies. Bana Uganda. Without power of prayer we cannot manage these enemies. We have to be strong. Guno omwaka 2025 gwa muliro pressure ku pressure okitegera
Shama byotusomesa bitugasizaawa. Yabagamba nyenda kukwata omusajja ono mwavuwaze muvunze mujjenga musindika busindisa gweri. Yabagamba nyenda kumusala emisuwa nga ne wagende Kenya bamukubajjeke munna Uganda mubeera ku live ezenjawulo ne babuuza nti dictator mwamuvaako dictator mutuusizaawa. Bye bino byenkugamba. Okitegera bye bino byenkugamba wano. Era zino ensi zonna zenjogerako Museveni yabadde alinayo supremacy. Because of Kyagulanyi, Museveni is crawling. Ali mu kwavula kubanga Kyagulanyi ono. Muna Uganda, account eno batandise ogikolako strike. Okuva inatandise Nairobi process. Batandise ogikolako strike. Nyamba ogende ku bio yange. Ejjo naguddewo YouTube account. Genda ku bio yange. Osubscribingeko, otekeko notification. Account eno senga abeera bagitutte. Nja kuba nzikolera wakiri ku YouTube. Ate we nawe n'omwana w'enkyukakyuka wano wetulaga kikwetaagisa okubeera ne YouTube ne Facebook account then ne TikTok. Emu we bagijjako ogenda kuba ozimba endala naye nga tovudde ku ki? Tovudde ku layini nga tovudde ku gundi. Kibo kye baagala kutwala akawunti zaffe tubeere nga tetukyakola ki? Nga tetukyabakubisaako ku media kuba kati media egenda kutabuka. So genda ogulewo YouTube account, genda ogulewo Facebook account byonna bya bwereere. So muna Uganda please kwata ku bio yange ogeno subscribingeko teri kuzikiza. Nairobi process je tukyaliko. Okitegera Nairobi process wenkyali. Muna Uganda amaje ga Rwanda batandise okusibwa nkiddamu. Amaje ga Rwanda batandise okusibwa mu ggwanga lya Congo batandise okubakwata nga bateeka mu kkomera. Lwaki? Kino kyavudde ku ultimatum eyawabwewa bafulume eggwanga lya Congo. Okitegera naye omunyarwanda akyaganye nakugamba under Nairobi process mulimu close egamba nti tugenda kuba abantu bano naye tulina okukwata zineno nani Congolese rebel groups tuzize ewaabwe. Abantu abali mu M23 Bahutu be bannannyini b'eggwanga lye bayita Rwanda. Kagame tayagala abantu bano kudda wabwe kubanga akimanyi it is a threat to his throne. Okitegera Abahutu be bannannyini nsi senga badde Rwanda bagenda mukunkumula omukono mu kibya. Museveni tayagala abantu bano kudduka kuva mu bibira by'e Congo kubanga ki senga bavaayo under Nairobi process kikakatako amaje ga East African Regional Forces alongside the international forces okujja okuba nayo senga abeera tabawaddeyo. Kati baagala at least olutalo lubere mu Congo awo abaana bamwe bagenda battire Congo nkiddamu. Munna Uganda oba oyina omwana w'e Congo musime entaana ewammwe. Kino kye mbagamba bino bye biri eggoma bo bwe bati Christmas we bagiridde. New Year we bati we bagiyingidde obiraba. These videos eno video naye wakuba ekyannemye okudownloadinga essimu yange yasise ekiwuka naye nga ngenda kugezaako nnyo okulaba nga mbiba downloadinga nzibaleetere videos zino. Muna Uganda oba oyina muganda wo ng'ali mu UPDF nga bamutwala e Congo. Please simentaane ewammwe ogiri ogisima wakiri munaagisimbamu ekitooke ng'akomyewo. Museveni tayagala kujja UPDF mu ggwanga lya Congo. Kagame tayagala kujja RDF mu ggwanga lya Congo. Lwaki? Kugambye Kagame atya Abahutu okudda ewaabwe. Kubanga abayekera bano olumala obbakuba balina obbazza ewaabwe. Museveni atya olutalo luno okujja mu Uganda. Lwaki? East African Regional Forces under Nairobi process balina okujja babajjeyo. Kati ye fiya yabwe asazeewo oba bafiire Congo bafiire eyo olutalo lugwereyo mu bibira by'e Congo. Emmundu etokota mu kibira ky'e Congo. Teri kuzikiza. Okitegera? Emmundu etokota mu bibira by'e Congo tebannazikiza. Abantu bano babakubye ne batandika okusplitinga kati beekweka mu church, beekweka mu mizikiti, beekweka mu malwaliro. Okitegera? Beekweka mu masomero. Eggwanga lya Congo lyalangiridde bannansi ba Congo baveeyo mu bitundu ebyo. Abayekera bano bawambye abantu balemeseza okufuluma ebitundu ebyo. Era we twogerera mu Christmas mokka bassa abantu 20 bino byenjogera. Bino si bigambo byange obiraba. Olw'okubanga babalemesa okujja okuvaayo kubanga baagala kwokya ekitundu baagala kukyokya naye abayekera bano ekibataasa be bantu nti mukyalimu ba civilian. Woba oyina omuntu wo ng'ali mu ggwanga lya Congo musabire tukyali ku Nairobi process. Kakati we twajja wali eri mu close banene abazungu bano bajja batya okukyegata mu nkugambye we baakola gundi eyo agreement eyo bamala okugikola wabula okulaba nti Kagame ne Museveni bali mu comedy East African Regional Forces zaali amu Tshisekedi olukwe. Tshisekedi
kwe kunyiga nadayo mu sadaka alete sadaka naye mujjukira nti ejje lya sadaka likulemberwa South Africa. South Africa is a BRICS member. Naye mujjukira wanino ku group ez'abazungu ezaali zibba kwaliko Russia, kwaliko China, waliyo France, waliyo Bungereza, waliyo America. Baliyo nga bonna babba bya bugagga. Kati Omumerika agenda okubalamu ekintu kino nga it is a threat to the American dollar senga sadaka etuukiriza mission kitegeeza nti Russia yebadde ino okubeera alongside Congo. Okitegera ekintu ekyo kyova olaba olutalo luno basooka ne bawummuzaamuko nga sadaka emaze okujja nga America ne Congo baagala kukola ki baagala okulivotinga eri article eyita international intervention ejita mu lutalo lw'e Congo. Okitegera ekintu ekyo America bweti weyasaza nereta ekintu kye bayita Rwanda process nti wajja wabeerayo emirembe mu mwezi gwali gwa November omwaka 2022. Naye mujjukire Nairobi process eno baagitandika mu mwezi gwa nga 8 April omwaka gwa 2022. Okitegera kati wano we bagendedde ekintu kino ne batandika okuvuga ekintu kya Rwanda process. Rwanda process eno yabadde peace deal ku America wanabanga aneeteeka mu kintu obanga anakubira omuntu asooka muwa peace deal, take it or refuse it. Kuba ye either way abagenda kukuba. Nchovola we bagize no Nairobi process, I mean Rwanda process. Tshisekedi yabadde ino kusinkana Joe Biden mu ggwanga lya Angola. Era Lorenko yakola ki? Yali engineer yali spearheading kyaleeta Lorenko atali wa East Africa. Nti Lorenko ono ye mwalimu majega sadaka. Okitegera Angola mweri. Ate eno Nairobi process yali eriddwamu olukwe aba East Africa abali mu Nairobi bebali mu Nairobi olukwe. Okitegera kati mweno mwennyini era Tshisekedi mwe yagambira nti Kagame yakola ki? Kagame yali emabega ga M23 tufunayo en report mwaka gwa 2023 nga gugamba nti Museveni ne Kagame bebali muki bebali emabega ga M23 naye nga Tshisekedi amaze okulumirizaani Paul Kagame kati era it was a threat okwata bano nti gundi zino basetolingire mu East Africa ensonga lwaki baleeta Angola. Then Angola ono kati n'agamba Omumerika nti wano mu gundi mu Nairobi process waliwo we bagambira international community kampiga bapige. Okitegera kati Omumerika we yalaba close eyo ate nga akimanyi nti BRICS yeetaaga Congo na Uganda ng'alaba bonna beetaaga okuba bateeke wansiwe webali awo Omumerika kwe kugisuubula n'agamba nti eno empala n'agisuubudde. Okitegera n'agisuubula era yayingirawo under international intervention mu kintu kye bayita peacekeeping in Congo. Ate mujjukire these are Commonwealth states zetwogerako kivunaanyizibwa ku Bungereza okukola ki okutereza emirembe. These are the richest states oba region mu Africa yonna. Awo America ng'agamba kati nfiirawo ati kwe kuyita mu Angola America kwe kuyita mu Angola. Joe Biden tumulabye nti last visit as a president of the United States of America ebadde mu Angola era beyasinkanye abadde Tshisekedi. Nkugambye Kyagulanyi yakugamba tugenda kumwavuwaza wetuli tukyali ku economy naye nga n'amagye ndabira ddala nga mitasonga deya. Okitegera ekintu ekyo kati tujja waneeno Tshisekedi wasinkana Biden Nairobi process I mean Rwanda process bagikola olunaku bagikola week ejo olutuulo lumu Kagame ng'atandika okola ki okuvimba bino bibavimba nga ne Museveni mukati gwe genda oyogere n'abayeekera ko Tshisekedi omanyidiru gye twasaze ne Biden kati tugisazizaamu bakuba M23 essaawa eno Kagame asaba ceasefire. Tshisekedi aganya mugamba kati njagala nkukube ne wonzi gye nkunone nkukube ne mu Uganda mbanone mbakube mwe mumanyi bannange ladies and gentlemen Congo eyingizaawo ennyonyi ate no n'ennyonyi za mu Russia. Nze bannange buli lunaku ffe tunyumirwa bunyumizwa ennyonyi eziyingidde eza Congo za mu Russia naye ate ne Kenya wano tulaba baleese zi drone okuva Turkey nabagamba Kenya ali ku status yani ya NATO ebye Kenya tugenda byogerako enkya n'ennyonyi za Congo nazo tugenda kuzoogerako enkya tuzigende mu details ekintu kitabuse ko erwa ekonga awo Omunyarwanda to omuntu naye gwe muna Uganda sabira nnyo Muganda wali Congo nga we musimane entaane ewammwe wanaakomawo please musimbe mwe ekitoke wabatakomyewo muziike buzisi kuba bagenda kudda nga batandise okuvunda bintu byakwokya bwocha kati sawe ne kikyabatasa nti region mwe bekwese mulimu abantu bakozesa human shield respect tugenda kuvuga BRICS nga tuvuga ne Nairobi process nakugambye you won't miss anything kubanga yabagamba ono fala tumusobola. Pastor Serwadda bamuganye okugenda Enambole okusabisa
ng'ekimugaanisa kwogera mazima yayogera ku mmwanyi n'ayogera ku muvubuka gwe baakuba essasi wali ku Sheraton. Baamugambye tojja bisabisaayo ate nga yali yabuukinga dda. Kitegeeza ki? Mu Uganda bw'oyogera amazima ofuuka threat eri state era tekukkiriza kwetaaya. Keeko ke tubagamba buli ayina ssente mu Uganda muyaaye naddala abo abagagga okuggyako nga yagenda n'akuba kyeyo kye nadda nazeewaka naye ate era nezo ze nazeewaka okumanya abasajja abo bafu omala ozikolerera nodda nazeewaka ne bakuteekako embeera ng'oyagala okuzinvestinga. Ekyo kye tumanyi. Kati Pastor Sserwadda baamugambye tojja kusabisa. Aboogera amazima wano e Uganda tebasabisa. Ate abalokole mmwe musiiba mutugamba Museveni simanyi yatuterawo okusaba. Museveni si yabaterawo okusaba. In fact Museveni agaana ne bapasita bammwe okwogera bye balina okubagamba. Munnange Pastor Sserwadda mutowo Robert Kyagulanyi Ssentamu ye bwe yatandika okwogera amazima n'okuyimba ne bamugaana. Naye n'asalawo n'agamba kayimirire mu kwogera amazima tajja kuvaawo. Katulabe oba gwe Pastor Sserwadda mukulu waffe amazima onoosigala ogoogera nga mutoowo. Ka challenge ezo ze challenge ze tusanga ffenna mu buli ango abantu abo buli woboogerako ng'oyogera kituufu bafuuka bwe batyo. Ekyo kye tubagamba timujje mugatte amaanyi gammwe tujje twejjeko omusajja ono. Mugatteeko amaloboozi gammwe twejjeko omusajja ono. Naye we kitaba ekyo tewaliyo mirembe mu Uganda. Era ndi wano okwebaza omusajja gwe bayita Alex Mukulu. Sofa nja kwebaza Alex Mukulu webala omulimu ogw'amaanyi gw'okola. Webale kwogera mazima munnange. Bantu abakulu abasigalawo abategeerategeerako batono. Abalala bonna munnange tebategeera. Bawoza tutaasa bulamu naye ng'obulamu bwe bataasa ate basaanyaawo bw'abazzukulu baabwe basaanyaawo bw'abaana baabwe.